Weewaawo ntendereza Kristo nebaza Mukama Katonda waffe nga bulijjo olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe wamu nange okubanga kyasobola okwatula erinnya lya Kristo nti ye Mukama. Amanya n'eddoboozi nga bulijjo Mazima Kenneth, ng'era olunaku olwo njagala tutunule ku kye tuyita essira ery'amabaluwa mu ndagaano empya. Essira ery'amabaluwa mu ndagaano yaffe empya. Ekintu kino kikulu nnyo kyakubanga kyogerwako olw'obungi obw'abantu olunaku olwaleero mu kanisa aboogera ennyo ku kye tuyita obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero, newankubadde bangi nga boogera ku kiyitibwa obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero tebamanyidde ddala ebintu bino bitegeeza ki. Nti ensonga enkulu y'eno mu kuba nti abasinga tebafuddeeyo kunnyonnyola amakulu ag'ekigambo oba ag'ebigambo. Ensonga lwaki kizibu nnyo okutegeera kiki omuntu kyagenda maaso n'okuba ng'ayogerako, wamu ate era n'okulagira abalala nti ekigwanidde okuba nga kikolebwa. So ensonga oba ey'okunnyonnyola amakulu g'ebigambo y'emu ku nsonga etali ya bulijjo nnyo eri abakristaayo abasinga. Lwaki emitwe oba ebigambo bwe bibeera nga tebinnyonnyoddwa ki kye bitegeeza ku nsonga ez'enjalo ze tuyinza okuba nga twogerako, ensonga lwaki omuntu yenna asobola okwogera byonna by'ayagala, era bangi bayinza okumaliza nga bangi abatayigiriziddwa bamaliriza nga bagoberedde oba nga bakkiriza obulimba bw'oyo omuntu owatali okubeera nga bamukomako oba nga bamuleeta ku ddaala ly'okunnyonnyola ebyo byagenda mu maaso n'okuba nga akola ki, ng'asomesa okuba nga abinnyonnyolera ddala kiki kyennyini ky'ategeeza. Naye eri gwe naawuliriza njagala okugamba nti si kibi omukristaayo okubeera nga mugezigezi ng'atwala akadde n'okusoma ebyawandiikibwa n'okubyekkaanyiza ddala bulungi, kubanga Timoseewo ekisooka 2 olwokusatu n'olwokuna lutugamba nti Katonda ffe ayagala abantu bonna okulokoka wamu n'okutuuka ddala ku ddaala ery'okumanya amazima. Nga tetwerabidde ne Timoseewo ekyokubiri 2:15 eraga nti Katonda waffe afaayo era ayagala omuntu yenna agamba nti musomesa wa kigambo kye okubeera nga takikwatibwa nsonyi, wabula nga mukozi owannamaddala afiirayo ddala okuba nga ekigambo kya Katonda akyawulizaamu ddala mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Ojja kizuula nti singa ekintu kiba tekitegeereddwa bulungi mu kyawandiikibwa, waliwo embeera ey'abantu okukikozesa mu bukyamu nekitagoberera bulambulukufu bw'ensonga eyinza okuba nga eyogeddwako. Omuntu nga tannaba kuba nga annyonnyola ebyawandiikibwa atwala akadde ne yeeteekateeka ne yekkaanyiza ddala ensonga ng'atali mu maaso g'abantu. Waviirayo okuyimirira mu maaso g'abantu okubanga annyonnyola obukulu bw'ebyo ebiyinza okuba nga biri mu maaso ge oba byagala okutegeeza abalala, alina okuba nga atutte akadde akamala okwetegereza ddala kyawandiikibwa kino kitegeeza ki, olwo alyokere ddala okubeera nga asomeseza ddala n'okulagira ddala amakulu ag'ekyawandiikibwa n'engeri kirina okuba nga kikozesebwamu. So obubaka buno mbuwaayo eri buli muntu yenna mutima omulungi eyeeyita omubuulizi, naye nga obubuulizi bwe bwesigamye mu kubeera nga ayagala okusomesa oba okulaba mu kyawandiikibwa ekyo ekitali mu byawandiikibwa. Abo tubalina bangi olunaku olwaleero. Ekyokulabirako ffenna abasinga katumanyi Makonya 14 nti Mukama waffe ayogera nti omusizi asiga ensigo, era ensigo eyo Mukama waffe aginnyonnyola ng'alaga kyekigambo kya Katonda. Naye olunaku olwaleero Makonya 14 kati yafuulibwa ensigo, kati zaafuuka ssente, zaafuuka kino, zaafuuka kiri. So be tuyita ba creative preachers mu luzungu, abalaba mu kyawandiikibwa ekintu ekitali mu kyawandiikibwa. Ate era obubaka buno njagala bugende era bonna abagenda mu makanisa naye nga bo babeerawo ku lw'ebigambo oba obubaka oba bubuuliddwa ababuulizi owatali kubanga bakola ki, babwekkaanyiza ddala. So gwena agamba nti oli mukristaayo, mikwano tukomye enneeyisa eyo ey'okweyisanga ensolo
nga tumala gakola ekintu kubanga abalala bakikola, watali kubeera nga tutwala akadde kola okunoonyereza okumalira ddala ne tukola okusalawo nga kwesigamye ku ebyo ebyawandiikibwa. So lunaku olwaleero ensonga lwaki osanga abantu bangi abateena kye bamanyi ku bubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero kye bitegeeza so musse babiri wabula bangi nnyo nnyini ddala nga bayita nga bakowoola abantu nga babagamba nti mujje mu kuyitako mu kiro, mujje mu semina, mujje mu conference, mujje ku crusade, mpulira kaakati zi crossover eza obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero. So bwena agamba nti mu Kristaayo lekeraawo okubeera nga obumanyirivu bwo nga buli nnyo eri obulimba ng'oli mwangu nnyo ow'okuba ng'ogaana amazima ate n'otandika okubeera ng'okola ki nga owuliriza abo abasomesa ab'obulimba n'ebyo bibasomesa eby'obulimba. Lwaki njagadde tutunulye ku ssomo lino y'ensonga ey'okuba nti luno kati lufuuse lulimi lwa bulijjo. Ensonga eno ey'obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero efuuliddwa enjigiriza eya buli lunaku, nti kizibu nnyo kaakati leero we tuli omuntu okuteekako laadiyo yo oba terefayini yo n'otawulya muntu nga ayogera ku bintu nga bino wammanga obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero. Nga bwe nvudde eri nga nkulaga bangi babyogerako bwogezi naye tebamanyi kye bitegeereza ddala. Ate mu kuba nti ababuulizi tamanyi kye bitegeeza, kati lowoozaamu eri abo ababawuliriza abaali suubidde okuba nga bayigirizibwa okuva eri abo abagambibwa nti baweereza oba babuulizi. Kati omuweereza oba omubuulizi baba nga tamanyi, abo babuulira banaamanya ddi? Obutamanya bwe bwagenda basomesa. Era lunaku olwaleero kye tulabira ddala. Ne bwe tuba twekkaanyiza ebintu bino bulungi, ojja kizuula nti okuviira ddala mu nsomesa ya Bayibuli bw'eyogera ku kye tuyita obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero. Obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero byakozesebwanga okukiikirira oba okubeera nga bisonga ku buweereza obwabo Katonda byali alonze okusomesa ekigambo kye. Tutwale ekyokulabirako eri Mukama waffe Yesu Kristo. Nikodimo ayogera eri Mukama waffe Yesu Kristo mu Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri olwokubiri. Mukama waffe Yesu Kristo watali na kweyogerako, Nikodimo ayogera ddala ng'agamba ddala gwe nno ova eri Katonda, kubanga obubonero bwo teri muntu yenna asobola bukola okuggyako ng'avudde eri Katonda. Obubonero bwa Mukama waffe Yesu Kristo bwamusongako ng'omuntu, nga akabonero akalagira ddala nti y'ono Masiya eyali yasuubizibwa. Era n'obulala bungi nnyo yagenda mu maaso n'okuba ng'akola. Bwe tutunuulira abatume obubonero bwabwe n'ebyamagero n'ebyewuunyisa byabasongako nga abaami Katonda byali alonze okuteekawo omusingi ogw'ekkanisa ye. Befeso 2:2 nga bwe twogedde ebiseera ebisinga, era ekyo okirabira nnyo ne mu Maako 16:17 paka 2, Bebulaniya 2:3 paka 4. Zonna zinywereza ddala bulungi nti obubonero n'ebyamagero byalina ekigendererwa kyabyo lwaki byali byaweebwa. Era mu Bayibuli y'emu obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero nga bwe byasomesebwa Mukama waffe Yesu Kristo n'abatume, wano nawo wakulu nnyo wakutegeera. Ensomesa ya Mukama waffe Yesu Kristo nga tumaze okutunuulira ekitundu ekisooka nti obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero byali bisonga kwabo Katonda byali alonze okubuulira ekigambo kye. Era kikulu nnyo ffe n'okutegeera nti waliwo ensonga ey'okubiri gye tulina okuba nga nayo tufaako nnyo ku kino kye tuyita obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero, nti tebikiikirira birungi byokka mu Bayibuli n'ate bikiikirira n'ebibi. Nti okusinziira ku nsomesa ya Mukama waffe Yesu Kristo wamu n'abatume, obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero bisobola okwesebwa ng'obulimba eri abantu. Mukama waffe Yesu Kristo yayogera mu Matayo essuula ya 2:4 yasomesa n'alaga nti abo abeessa mu kifo kya Kristo ne bannabbi b'obulimba banaagolokoka era banaakola obubonero n'ebyewuunyisa
okubeera nga singa kisoboka baliwabiza n'abo abalonde. Bw'osoma mu bbaluwa ey'okubiri ey'Abasonika essula ey'okubiri onyolo 9 paka 10 nayo enywereza ddala okuva mu kuwandiika kwa Pawulo nti obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero bisobola okukozesebwa ng'engeri ey'okulimbamu abantu abalala. Era ebyo n'olunaku olwaleero tubiina bangi bannabbi b'obulimba bagolokose abakozesa amasitaani abakozesa bino ne bino okubeera nga bawuddiisa abo abatafaayo kutegeerera ddala ebyawandiikibwa bisomesa ki ku nsonga eno n'eri. Ne bwe tuba nga tute eddaala erinnyonnyola akabonero kye ki? Kati tunagamba obubonero kubanga akabonero kitegeeza kamu, obubonero kitegeeza bungi. So bwe tuba twogedde akabonero kye ki? Bwe twogera akabonero mu bulambufu bw'ensonga nga twogera ku bulamu obw'abannabbi abatuufu aba Katonda mu Bayibuli mu ndagaano enkadde nga twogera ku buweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo n'obuweereza obw'abatume. Kikulu nnyo ffe okutegeera no akabonero yali mbeera eyalaganga oba eyasonganga ku kintu okuba nga kyali kivudde eri Katonda. Nziramu akabonero yabanga mbeera eyasonganga eyali etegeeza nti ekintu kino kivudde eri Katonda. Ekyokulabirako nga olubuto olwa Maria lwe yalina nga lwa Mukama waffe Yesu Kristo kaali kabonero akalagira ddala ti olubuto olwo lwa Mwoyo Omutukuvu. N'obubonero obulala bungi bwe tulaba mu Bayibuli. So tusobola okugamba nti no bwe twogera akabonero kaali ekiragiriro oba ekisonga eky'obwakatonda mu ngeri emu oba endala. Akabonero kaali kakiikirira eddoboozi lya Katonda nga Katonda agamba nti ekyo kyange oba nze akikoze, nga singa kiba tekikoleddwa Katonda tekyandibaddewo. Y'ensonga lwaki wano wakulu wakutegeera nti bw'oba weeyambisiza okunnyonnyola kw'enkula ze wano nti akabonero yali mbeera eraga ekintu ekivudde eri Katonda, ne weeyambisa okunnyonnyola okwo ojja kubanga otegeerera ddala nti abantu bye bayita obubonero oba akabonero leero mu makuŋŋaaniro gaabwe g'amakanisa abasinga obungi bye bayita obubonero tebiina kakwate konna kwekyo kye tuyita ekikolwa oba ekintu nga kya Bwakatonda. Era wano kikulu okubeera nga era nyweza nga ŋŋamba nti ne bwe tuba twogedde ku basawo, ekino kyonna abasawo kye basobola okujjanjaba okuyita mu kunoonyereza okulungi n'okusoma tekiina kakwate konna n'ekyo kye tuyita eky'obwakatonda. Kigambo kati awo ekintabanya kye kigambo kye tuyita supernatural. Kigambo kye tuyita supernatural kitegeeza ekintu ekitasobola kunnyonnyolwa mu ngeri eya bulijjo. Ekintu kyonna ng'osobola okinnyonnyola mu ngeri eya bulijjo si kya Bwakatonda nti Katonda mwene ayina amateeka ag'ensi gakakkanyiza okuba nga ayingira mu mbeera eyo. Ekintu ekiri supernatural kiranga okwawuzibwa okw'ennyanja emmyufu nga bwe twalaba Isirayiri ng'eva e Misiri, nti ekyo si kya bulijjo amazzi okubeera nga gagolokoka ne gabimba, wabadde amazzi ne gakola ebisenge ku luuyi eri n'oluuyi eri wonna we gabadde ne wafuuka omusenyu omukalu. Ekyo kya Bwakatonda si ngeri ya bulijjo. So ebyo bikulu byategeera. So oli nga tannaba kugamba no mujje tuwagenda kubeera obubonero. Bubonero ki? Endwadde ze bagamba nti bawonya ze ndwadde ezitalabika. Twagala omuntu agamba nti ayina obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero. Akwate omuntu eyeefunyaafunya kye tuyita organic diseases. Omuntu embiriizi zonna zeefunyaafunya. Yazaalibwa n'omutwe oguboosedde. Omuntu oyo agambe nti nonsabidde omuntu oyo ekitabaddewo kino kitondeddwawo. Yazaalibwa nga talina matu n'omuteekako emikono amatu ne gavaayo. Yazaalibwa nga talabirako ddala wadde nga amaaso gonna gaazibwe bati n'oleeta okulaba. Ekyo kye tuyita ekyaki ebyamagero. Si byolawo nako olwaliro. Ate twagala omuntu oyo yenayina yeepanka nti abikola afune ddala obukakafu. Abasawo abatali mweri ekkuŋŋaaniro lye erijjudde obulimba, abeewabweru abafaayo mu kunoonyereza, bo bonna batwale obudde bekkaanyize ddala omuntu oyo oba bw'atyo bwe yazaalibwa n'ebisigadde, then bawe ekigambo kyabwe kisembayo kwa ensonga, then tubawulye. N'ebyo byonna ebisinga okwogerwako bya mu nkukutu. So ate bwe tuba twogedde ku kye tuyita ekyewuunyisa, bino bye tuyita ebyewuunyisa oba bye tuyita wonders,
byekuusakuusa ku kye tuyita obubonero oba akabonero. Ne bwe twogera ku byewuunyisa ky'ekintu nga tekisobola kunnyonnyolwa n'amateeka ag'obutonde. Amateeka ag'obutonde kubanga kisufu nnyo, kyewuunyisa nti kizibu nnyo ffe okuteeka endowooza zaffe ku kyo ne tubeera nga tusobola okutegeera ddala ensonga lwaki kibaddewo. So kiki kye tuyita ekyewuunyisa nti ne bw'oba osazeewo okubeera nga ensonga eyo ogitunuulira okuva mu luuyi luno n'oluuyi luli, toyina nsonga, toyina ky'osobola kumaliriza nakyo nti kino ekintu kino kibaddewo lwaki no bakiri. So ebyo bitusukkulumako ddala bitugamba nti kyewuunyisa kabonero okuva eri Katonda. Nakyo kisobola ogamba nti bwe twogera ne ku byamagero, ebyamagero ngeri ey'enkola ey'obwakatonda eri wansi w'obuyinza obwa Katonda, eri wansi w'obuyinza obwa Katonda. Era obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero nkola ey'obwakatonda eri wansi w'obufuzi bwe, era ng'esukkuluma kunnyonnyolwa kwonna okw'amateeka ag'ensi eno. Tewabangawo omuntu yenna akulimba nti ayina obuyinza obukola obubonero ebyamagero n'ebyewuunyisa onna waba ayagalidde. Taliyo omuntu bw'atyo mu nsi kubanga nga bwe tulaze obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero biri wansi w'obuyinza bwa Katonda. Era teri n'omu asobola agamba nti nsobola okukola kino ne kino wonna wonna we njagalidde. Wabula kye tugwandeera okubanga tutegeera nti Katonda bwe yaganyanga obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero okubanga bikolebwa, tebyakolebwanga bukolebi. Wabangawo ensonga ey'obwakatonda eyabeeranga emabega w'obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero. Era ndaze ne mu masomo ag'enjawulo, Katonda takola bubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero mu kuba ntino ayagala okubeera nga atukyamuukiriza oba nga ayanukula eri okwagala kwaffe nnyo okutegeera ebintu bino bibeerawo bitya. Buli kyonna Katonda kyakola akikola nga waliwo ekigendererwa eky'obwakatonda ekiri emabega waakyo. Tandikira ddala mu biro byonna by'olabye ddala eby'ekitabo ekyalubereberye, otambule nga bw'ojjira ddala mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume, ojja kulaba nti wabangawo ekigendererwa eky'obwakatonda ekyabanga emabega w'obubonero obwo ebyewuunyisa n'ebyamagero. Wano kaakano kikulu era mbeere nga ŋŋamba nti buli bubonero bwonna mu Bayibuli bwabanga birabo eby'Omwoyo Omutukuvu, naye si buli birabo byonna eby'Omwoyo Omutukuvu byabanga bubonero. Kankiddemu nti obubonero bwonna mu Bayibuli bwabanga birabo eby'Omwoyo Omutukuvu, naye si buli birabo byonna eby'Omwoyo Omutukuvu byali bubonero. Kikyentegeeza mu ekyo? Kyentegeeza kye kino nti mu nsomesa ya Bayibuli ebirabo eby'Omwoyo Omutukuvu bigwa mu mitendera gya mirundi ebiri. Omutendera ogusooka gwe tuyita mu Luzungu temporary sign gifts oba kye tuyita temporary apostolic sign gifts, nti omutendera guno ogusooka gwe mutendera ogutunuulira oba gwe mutendera ogwa obubonero obw'ekiseera obuseera. Obubonero nga okuwonya, obubonero nga obw'okukola ebyamagero, obubonero obw'obunabbi, ennimi n'okuvvuunula okw'ennimi. Nti obubonero wammanga bw'endaze bwali kitundu ku buweereza obw'abatume nga bubasongako ng'abaami Katonda bye yali alonze okubeera nga bateeka omusingi ogw'ekkanisa ye, Efeso 2:2. Era obubonero obwo obwali obw'ekiseera obuseera, ekigendererwa kyabwo tekyali kyakubeera nga bubeerawo ebbanga lyonna. Oluvannyuma lw'okutuukiriza kigendererwa eky'obwakatonda lwaki bwali bwaweebwa abatume, kasita ekigendererwa ekyo kyatuukirizibwa era obubonero obwo ne bukomezebwa. Wanawo wakulu wakubanga tutegeera nti olunaku olwaleero kino kireeta obunyiikaavu erinze wamu n'abantu abasingira ddala obungi nga beesigwa ng'era bafaayo nabo eri ekigambo kya Katonda, nti bino bendi okwogerako si mmere ya bulijjo eri abantu abasinga mu kkanisa. Ensonga lwaki abamu bagenze mu maaso n'okugamba taawe mazima ayinza okuba ebiseera ebimu zivaako, ate abalala ne bagamba ti osanga sisoma bulungi Bayibuli yange. Naye mikwano tujjukire ddala bulungi ebintu bye ngenze mu maaso n'okuttaanya ng'era bwe ngenda okulaga. Teri muntu yenna awuliriza kaakano
asobola kumbalira abakristaayo bameka abaakola obubonero n'ebyamagero ng'ogyeko abatume. Kwata ekitabo kyonna eky'ebikolwa by'abatume essula 28 nkisomeseza omwaka gumu n'emyezi 8. Siina we nalaba, toyina nawe osobola kulaba buli mukristaayo ng'akola obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero. Bayibuli ekulaga kimu nti byakolebwa batume. Dokasi ng'afudde baayita Peetero ajje amugolokose. N'abalala bangi bensobola okusongerako mu kitabo ekyo. Bwe tutunuulira omutendera ogwokubiri ogwa ebirabo eby'omwoyo, omutendera gwe tuguyita mu Luzungu the permanent edifying gifts, obubonero obw'okuzimba obw'olubeerera mu kkanisa ng'okukkiriza, okuwaayo, obukulembeze, obusaasizi, kwaniriza, obusomesa, obubulizi bw'enjiri, abasumba n'ebirala. Nti obubonero buno wammanga n'olunaku olwetubulaba leero mu kkanisa. Kijjukire mukwano nti tetuli mu biro biri eby'abatume ng'ekkanisa etandika, naye tuli mu biro kaakano ng'abatume obuweereza bwabwe bwakomezebwa dda wamu ne bannabbi. Nti leero gwe nange tuli mu biro nga obubonero buli obwali bwaweebwa abatume ng'Abakolinso ekyokubiri essula y'e12 olunyiriri lw'13 bwe lulagira ddala Pawulo ng'alaga nti obubonero bw'ekitume yali abuyina. Gwe nange tuli mu biro kaakano ng'obubonero bw'ekitume tebukyaliwo kaakati, kubanga ekigendererwa kyabwo kyali kyatuukirizibwa dda. Wabula kaakano tuyina ekigambo kya Katonda, ebitabo 39 mu ndagaano enkadde, ebitabo 27 mu ndagaano empya, ng'era kyekyo ekigambo kya Katonda ekituweereddwa ekitumalira ddala, ekitaliiko kusobya, ekitaliimu nsobi yonna, era mu kyo mwe tufuna okwogera kwa Katonda kwonna kutugwanidde okuba nga tufuna. Leero omutawaana we guli gwe gw'okubeera nti abantu abasinga bwe balaba abala abakkirizanga bo era abeeyisanga bo, bamaliza nga bagamba nti abantu bano bonna tebasobola kuba nga bakyamu. Naye jjukira Bayibuli etulaga bulungi mu Matayo essuula ey'omwenda nti ekkubo ery'obulamu funda. So ekyo si kyakwekwasazaako bwekwasizi, naye bwe kityo bwe kibadde ebbanga lyonna. Ne bwe wandisuubidde okuba nga bategeera ebintu ebiseera ebimu tebakola ki, tebabitegeera. Jjukira abayigganya Mukama waffe baali baki? Baali Bafalisaayo, baali Basaddukaayo n'abannyonnyozi b'amateeka. Abatume baani aba batawaanya? Abasaddukaayo baatawaanya kye tuyita abatume ogatteko n'abaki? N'Abafalisaayo. So abantu abalowoozebwa okuba nti balinako kye baali bamanyi ate be bantu abaali ababi nnyo eri mu ntandikwa y'ekkanisa. Ne kaakano abakyasinga okubeera nga balaba obuzibu bafuna obuzibu mu bintu nga bino ebyogerwa mu ngeri ng'eno, si abo bali wabweru w'ekkanisa, kubanga waliwo abali wabweru w'ekkanisa nga nabo basobola okulabira ddala nti waliwo ebintu ebitagenda bulungi, naye abo bennyini abagamba nti bali munda naye nga beeweerayo ddala mu nkola ey'okwenoonyeza biki ebyabwe. Bagenda mu maaso ne basuubiza abantu nti mujje luno lunaku lwo Mukama ebyamagero, obubonero, ebyewuunyisa bigenda kuba nga bibwatukanga emberenge, n'otuukayo tolina naye kintu n'ekimu ky'olaba. Omuntu atasobola kunnyonnyola bulungi kigambo kya Katonda, Katonda akwesigisa atya n'ebintu eby'engeri ng'eyo. Era owulira nti bye basuubiza tebagamba mujje tubasomese, weetegere ekigambo kya Katonda, oleme okubeera ng'owuddisibwa, oleme okuba ng'olimbibwa. Kati n'Abakristaayo bambi abasinga mu kuba nti bamaze ebbanga gwanvu mu bulimba ne bawulira amazima, ate amazima bagalwanyisa ne bagalabira ddala nga bwe bulimba, era ne basigala nga bapepeya n'abasomesa baabwe ab'obulimba. Wano nno wenjagala ate okuba nga nkyogera lunye nga bwe nkiraze ne mu masomo amalala. Tinzikiriza mu bukulu bwa Katonda. Mu kuba nti nzikiriza mu bukulu bwa Katonda, ensonga lwaki mmanyidde ddala nti Katonda waffe akyasobolera ddala era alina obusobozi obukola obubonero, ebyewuunyisa n'ebyamagero, naye ekyo kisoboka kubeerawo mu ngeri emu yokka, okuggyako nga kiri mu kwagala kwe okuba nga akikola. Jjukira nakulaze dda nti Katonda tamala gakola bintu, walina okubaawo kiki ekigendererwa. Kaakano gwena nga tulina Bayibuli nga nzijuvu bulungi, ky'olina okusuubira kiri kimu, kyakubeera nga buli kyonna ky'oyagala okutegeera okisanga mu kigambo kya Katonda, mu bitabo 39 eby'endagaano enkadde
n'ebitabo 27 eby'endagaano empya. So kyonna kyengenderedde okubanga nkola okuviira ddala gye natandikidde kwe kuteekawo omusingi ku nsonga eno gye njagala okubanga nkusongerako nti amazima amatuufu mikwano mwe mwenna abawuliriza, essira ery'amabaluwa ag'endagaano empya teriri ku bubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero. Essira ery'amabaluwa ag'endagaano empya omuntu abanga yeetegereza bulungi ng'era afaayo okwagala okutegeera liri ku ekyo kye tuyita okusomesa okw'ekigambo kya Katonda mu mazima gaakyo. Ensomesa y'ekigambo kya Katonda mu mazima gaakyo. Njagala tutandike nga tutunuulira ku bintu eby'enjawulo nga bwe ndaze mu bitundu eby'enjawulo nti era ojja kizuulira ddala nti kaakano mu kuba nga tuyina ekigambo kya Katonda mu bujjuvu bwakyo, kiki ekirala kye twetaaga? Y'ensonga lwaki Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu 16 ne 17 ennyiriri ezo nnambulukufu bulungi nnyo nga zitulagira ddala nti ebyawandiikibwa biweereddwa olw'Omwoyo wa Katonda era nga bya mugaso mu kusomesa, mu kutereeza, mu kunenya ne mu kutendeka mu butuukirivu, olwo omusajja wa Katonda abeere ng'asoboseddwa ddala olwa buli mulimo gwonna omulungi. Buli kyonna kye twetaaga okukola obuweereza olunaku olwaleero kituweereddwa. Bwe tuba tulina ekigambo kya Katonda, kiki ekirala kye twetaaga? Bayibuli teteeka ssira ku bubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero. Abamu baweddemu n'amaanyi, abamu batandise n'okuba nga bawuddisibwa okulowooza nti osanga Mukama teyampita kubanga siraba kino, kubanga siraba kiri, kubanga suulya gano maloboozi, kubanga sikola ng'oli bw'akola. Bayibuli etulaze bulungi nti buli kyonna kye twetaaga okukola omulimu omulungi kituweereddwa. Kye kigambo kya Katonda okukyeyambisa mu kusomesa, kye kisookera ddala essira liri mu kusomesa. Bayibuli eraga okunenya, okutereeza n'okutendeka mu butuukirivu. Balumi 10:17 eraga nti n'okukkiriza kujja lwa kulya kigambo kya Katonda. Kati twerabidde ffe ffenna tujjukirira ddala buki bulungi nnyo nnyini ddala nti ne bw'oba osomye Luka 16:19 paka 29 ojja kizuulira ddala bulungi nti omusajja omugagga ng'ali eri mu kulumwa ne mu mbeera ey'okuluma obujiji yagenda maaso n'agamba eri Ibrahimu n'amugamba ekiba kisoboka sindika Laazaalo agende maka ga kitange. Osanga bwe banaalaba avudde mu bafo banakkiriza by'agamba kuba asaagala baganda bange bajje mu kifo kino. Ssebo n'ennyabo kye njagala obeere ng'otegeera okwanukula kwa Ibrahimu kwali kwa nnamaddala. Yayogera ng'agamba balina Musa ne bannabbi bawulirize abo. Olunaku olwaleero kino kye tulina ekigambo kya Katonda. Tetwetaaga kano kabonero, tetwetaaga simanyi kiri kyewuunyisa, tetwetaaga simanyi kiri ekyamagero. Ekibanga ekigambo kya Katonda tekimala then obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero tebigenda tugasa. Era Ibrahimu yalagira ddala nti tebijja gasa. Ababibulaniya bw'osoma Ebikola by'Abatume 17:11 baategeera batya nti Pawulo yali muweereza wa nnamaddala, si bubonero n'ebyamagero byali akola. Beekaanya ensomesa ye okulaba oba yali ekkiriziganya n'ebyo ebyali byawandiikibwa mu ndagaano enkadde. Ensonga y'omuntu gya mu Yuda emusatu. Yuda alagira ddala bulungi n'alaga nti mikwano newankubadde badde nnyaayaayana okubawandiikira ku nsonga ey'obulokozi bwaffe ffenna bwe tugabana, naye nkizudde nti kiŋŋwanidde ate okubawandiikira, okubakubiriza okulwanira okukkiriza kwaffe okukwatibwa mulundi ogumu ffe abatukuvu bye byawandiikibwa ensomesa ya Bayibuli. Ensonga eyo era agiddamu ne Yuda mu Yuda 1:17. Peetero naye n'anyweza mu bbaluwa ey'okubiri essuula esooka onyolo 16 paka ku 21 n'alagira ddala nti tulina ekigambo ekya nnamaddala nga kye kigambo eky'obunabbi. Kiki ekirala kye tunoonya? Obunabbi obutuufu leero kwe kubanga omuntu asomesa ekigambo kya Katonda mu mazima gaakyo. Bwe tutunulira Peetero ekyokubiri era essuula ya 3 onyolo 2 Peetero alaga nti byonna bitwigwanira okuba nga tutegeera Mukama waffe Yesu Kristo yabiwa abatume ne bannabbi.
byonna tubiina mu mabaluwa gaabwe. Newankubadde abatume ne bannabbi tebakyaliwo, buli kyonna ekyabaweebwa kituweereddwa kaakano, tetulina kirala kye twetaaga. Bw'osoma Abakorinto ekisooka 4:16 Pawulo awandiika Abakorinto nga bagamba nti temuganye omuntu yenna oba temugulumiza omuntu yenna ayitira ku ebyo ebyawandiikibwa kusomesa. So bwe tutuuka ku nsonga yennyini gye njagala tubeere nga tutunuulira mu ddakiika ze tusigazaayo, ojja kizuula bulungi nti essira nga bwe twogedde teriri ku kintu kirala. Essira liri ku ekyo kye tuyise ensomesa ey'amazima ag'ekigambo kya Katonda. Pawulo awandiikira Timoseewo mu bbaluwa esookera ddala, tumanyidde ddala nti ebbaluwa eno ewandiikibwa eri omuweereza ate nga si yekka wabula abaweereza bonna abalijja ng'ensi eno ekyaliwo, wamu n'abo bagamba nti bandyagadde otegeera ekkanisa efaanana etya, abaweereza bafaanana batya. Timoseewo ekisooka, Timoseewo ekyokubiri ne Tito, ebitabo birungi nnyo byakwekkaanyiza ddala biki bye byogerako. Naye bw'oba otunudde mu Timoseewo ekisooka essuula esooka olwokusatu eraga nti nga bwe nakulagira ggwe bwe nali ngenda e Makedoni okusigala Efeso, okubirize olagire abantu abamu obutasomesa kintu kyonna kirala. Mikwano, essira ery'endagaano yaffe ey'amabaluwa, essira eryo liteekeddwa ku kye tuyita ensomesa. N'abo abatali beegendereza oba beesigwa mu ebyo bituweereddwa nabo tebalagiddwa kusomesa. Kwano bajja kwagala osomesa, tebalagiddwa kusomesa. Abasomesa abakyamu babagaana osomesa. Era talina mulimo mulala gwaweebwa Timoseewo. Bamugambye kakasiza ddala nti tewabaawo bantu bonna abasomesa ekirala. Lwaki? Ensomesa yonna eyawukana ku eyo eyatuweebwa edda mu byawandiikibwa eyina omulanga ogw'okuluma obujiji oguli emabega waayo, nga bwe tulaba Magalatiya 1:6 paka 9. Pawulo alaga nti ne bw'abanzi oba malayika alina okuva mu ggulu, omuntu yenna singa ajja n'asomesa ekintu kyonna ekikontana oba ekiwakana n'ebyo twabasomesa akolimibwe. So endagaano yaffe empya eraga nti abasomesa, eraga nti abasumba tebalekeddwa na katala na kiragiro ekyokukola obubonero ebyewunyisa n'ebyamagero, kubanga ebyo tebiri wansi wa buyinza bwabwe, wabula balekeddwa ne katala ery'okufaayo nti tewaliiwo enjigiriza yonna empya ekkirizibwa okubanga ekola ki ng'esomesebwa. Bw'osoma Tito 1:10 nayo enywereza ddala ensonga yemu, ng'era eragira ddala nti tugwanidde okwawukana n'abo bonna abalina ekintu kyonna ekyekuusa ku nsomesa eyawukana n'eyo ensomesa eyannamaddala, kubanga empisa ennungi ziva mu nsomesa ennungi, empisa embi ziva mu nsomesa enkyamu. Mu Timoseewo ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'10 mpaka olw'14 Bayibuli eraga nti omukyala ayige mu kasirise ne mu bukkakkamu bwonna, era siganya mukyala kusomesa oba kutwala buyinza ku musajja, naye asigale mu kasirise olw'13, kubanga Adamu yatondebwa olubereberye olwo ne Eva. Olw'14 Adamu si yalimbibwa wabula omukyala eyalimbibwa era n'afuuka omwonoonyi. So kati tunuulire ekyo nti ne bwe kituuka ku bakyala wano kye tulina okuba nga tutegeera mu kubeera nti okusomesa y'engeri enkulu oba esingira ddala mu nkozesa ey'obuyinza oba omwoyo mu kkanisa. Tulaba Pawulo nga tagaana bakyala kukola kintu kirala kyonna mu lujjudde, wabula abagaana eri ensonga ey'okusomesa abaami oba ekibiina ekirimu abaami n'abakyala. Ti ekirabo kino kiweebwa abakyala basobola okusomesa bakyala bannaabwe, abaana baabwe, n'okubeera nga baanukula omuntu yenna wabweru eyo ayinza okuba nga yeebuuza ensonga ey'okukkiriza kwabwe. Naye bwe kituuka ku nsonga ey'okugabanyaamu ekigambo kya Katonda mubiri gwa Kristo Yesu, Katonda mwene akuuma akatuuti, kuuma ekkanisa ye ng'agamba tabakkiriza nabo kubanga bakola batya. Si nti Katonda ayina ensonga ku bakyala, naye ensonga aziwadde za mirundi ebiri. Ensonga esooka yasooka kutonda mwami, so ensonga lwaki obuyinza buweebwa mwami obw'okusomesa mu kkanisa. Ensonga ey'okubiri alaga nti Adamu si yalimbibwa wabula
omukyala eyalimbibwa. Ensonga ziri bbiri. Abasinga bakayana ne bakaana ne kati bokayana ne Bayibuli ogenda asigaza ki? Ekisinga kwe kugonda okkirize osomesebwe ebyawandiikibwa. Ne gwe olunaalooza nti ogenda kuva ku Bayibuli otwale ebyo ogenda kubulira ddala ate maaso eyo gyafuna emigo nga mingi nnyo. So gonda bugonzikiriza ebyawandiikibwa teweewaliriza kwa kati abasinga bali kwewaliriza. Kino ekyandikwa tekikkiriza mukyala kwewaliriza oba tekikkiriza mwami kwewaliriza nti abeeko engeri gyawulerezaamu omukyala. Nedda, kyo kyennyini kyeyogerera nga bwe basaba omukyala okukakkana nawe kakkana omwami agezaako okwolereza biki. Ate era okusomesa tekuganyizibwa buli muntu yenna newankubadde oli musajja. Oli bw'abanga musajja Bayibuli era naye eragira ddala nti essira era tuliraba mu Timoseewo ekisooka essuula ey'okusatu eraga nti omulabirizi ow'ekkanisa agwanidde okubeera nga asobola okusomesa. Teragano ng'asobola okukola obubonero ebyewuunyisa n'ebyamagero, alina okuba nga asobola okusomesa. Batasobola kusomesa aveeyo atuule mu maaso ga katuuti asomesebwe. Timoseewo ekisooka 4 atumaze okola Timoseewo essuula ey'okusatu olunyiriri lw'okubiri katutunene ku Timoseewo ekisooka essuula ey'okuna olunyiriri lw'ekumi lulagira ddala nti lagira era somesa bino. Essira liri ku kusomesa, si kukola bubonero n'ebyamagero. So bino mbikola lwabo abagenze maaso n'okulimbibwa abalowooza nti obulamu bw'Ekristo bwe butyo birina okubeera mu mbeera eya obubonero ebyamagero n'ekinedda. N'ababyogerako tebabitegeera, n'ababyogerako tebabiina, n'ababyogerako tebamanyire ddala nti Bayibuli yo yennyini eyogera etya ku nsonga eyo. So bw'oba osomye ne Timoseewo ekisooka essuula ey'omukaaga eraga mu lunyiriri lusooka paka olwokubiri nti Timoseewo era alagibwa okubeera nga asomesa era okukkaatiriza ebintu bino Pawulo bye yaleogeddeko mu lunyiriri olusooka n'olwokubiri nti abo bonna abalina bakama baabwe babaweereze mu ngeri ematiza ate mu ngeri ey'ekitiibwa, baleme okubeera nga bavumaganya erinnya erya Katonda wamu n'ensomesa eya Bayibuli, ate era babeere nga bassaamu ekitiibwa abo bonna abagambibwa okuba nti bakama baabwe newankubadde bonna bakkiriza newankubadde bonna balokole. So engeri y'okunyweza bino Pawulo bye yali ayogedde, Pawulo talaga Timoseewo nti alina engeri endala, amugamba bisomese era biragire, kattiriza ensonga eyo. So bw'otunula ate era ne mu Timoseewo ekyokubiri, ekitabo ekya Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okubiri olunyiriri olwaki olusooka n'olwokubiri, Pawulo alaga nti gwe mwana wange nywezebwa mu kisa ekiri mu Kristo Yesu, era byonna by'ompulidde olujjudde olw'abajulirwa abangi byesigise abantu abeesigwa abanaasobola okusomesa abalala. Essira ery'endagaano empya teriri ku kintu kirala. Essira ery'endagaano empya liri ku nsonga gye tuyita ey'okusomesa. So ekyo kisinga okuba nga kiteekeddwako amannyo n'okunywezebwa ensonga ey'okusomesa. So bwe tuba ate era tweyambisizza Timoseewo kyokubiri twagirabye dda essuula ey'okusatu etulaga nti ebyandikwa byonna biweereddwa olw'Omwoyo wa Katonda era nga bya mugaso eri okusomesa. Emphasis eri ku kusomesa. Essuula ey'okuna ya Timoseewo ekyokubiri olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu Bayibuli emala etulaga nti buulira ekigambo kya Katonda, abeera mwetegefu mu budde ne wabweru w'obudde, ng'onenya, ng'otereeza, ng'ozzaamu n'amaanyi wamu n'obugumiikiriza n'omu kusomesa. Essira liri ku kusomesa. Ne mu biro bye tulimu ng'abantu tebaagala agonya njiri ya mazima, ab'obulimba, abaweereza ab'obulimba kye bakola, nabo beenyigira mu kusomesa. Kyova olwokusatu lugamba nti ekiseera kirijja abantu nga tebasobola kugumira ensomesa ey'amazima. Essira ery'endagaano yenjogera ekindekeki lyonna liri ku mbeera ey'okusomesa. Tosobola kubeera ng'era ogambye nno ogenzeeko mu Tito essuula esooka olunyiriri lw'omwenda n'otakiraba. Tito era naye Pawulo nga muwandiikira anyweza ng'alaga nti omukadde mu kanisa oba omusumba agwanidde okunyweza ebyo ebigambo ebyesigwa nga bwe bisomeseddwa, era asobole okubeera nga naye asomesa ekigambo eky'amazima
wamu n'okunenya abo abawakana. So okusomesa kuzingiramu bino byonna, kusomesa amazima wamu atera n'okubeera nga tukola tutya nga tunenya abo abawakana, kubanga leero tulina abawakanyi bangi. Nedda biki byali okwogera twala tugende. Abawakana be bantu abalimbiddwa. Abawakana be bantu abagenze maaso n'okuyitirirako ebikoze ki ebituweereddwa. Bw'osoma Tito ekyokubiri, Tito essula eyokubiri, era olaba eggulawo ng'eraga nti naye ggwe somesa ebyo ebigoberera ensomesa entuufu. Esira sewone nnyabo lya kusomesa bulungi, si kukola bubonero ebyamagero nga bannaffe abamu bwe bakifudde actually bakifudde engeri ey'okukola obuweereza. Omuntu anaaba akuyise ku kanisa ye oba gye bakuŋŋaanira nga tataddeeko nti wajja kubaayo obubonero n'ebyamagero, alowooza teri n'omu ajja kujja. So kati ako ke kalinga ng'akanyebwa ku katego. Suubirayo obubonero n'ebyamagero kubanga abantu be banoonya baava dda ku biki ku byawandiikibwa. Abakyala abakulu mu lunyiriro lwokusatu mu ssula ey'okubiri ya Tito balagibwa okubeera nga beeyisa bulungi, nga teboogera ku bantu, nga tebatamiirukuka, ate nga basomesa ebyo ebiki ebirungi. Babisomesa abawala abato, babisomesa n'abaana baki abato. Okusomesa n'essira. Bw'otunula Bakolisaayi 1:28, Bakolisaayi 1:28 egamba nti oyo gwe tubuulira nga tulabula buli muntu era nga tusomesa buli muntu yenna n'amagezi gonna, era tusobole okubeera nga tuwongayo buli muntu yenna nga mukulu mu Kristo. Ekinyusi oba essira liri ku kye tuyita okusomesa. So ekinyusi oba essira ery'endagaano empya liri ku mbeera gye tuyita eyaki ey'okusomesa. Gezezaako nga bwe nsobola olw'ekisa kya Katonda okulaga. Bwe otunudde Bakolisaayi 3:16 eraga tiregganye ekigambo kya Kristo kijjulire ddala mu ggwe mu kusomesa, mu kunenyeganya mu magezi, mu kuyimba zizabuli n'ennyimba ez'omwoyo wamu n'okwebaza mitima gyammwe eri Katonda. Ekinyusi kyonna kiri ku kusomesa. So wa we tulaze nga tetusobodde kulaba nsonga eno. So tokkiriza muntu yenna kuva eri n'akubuzaabuza. Bw'oba mu kkanisa nga mulina omuweereza mwesigwa asomesa kitabo ku kitabo, lunyiriri ku lunyiriri, n'okufaayo okulagira ddala amakulu ago agaweereddwa mu nsonga eyinza okuba ng'eri mu maaso ge ne mu maaso gammwe, kifo kirungi. Oyinza obutawulirayo kino, oyinza obutawulirayo kino, oyinza obutawulirayo kiri, naye ekifo ky'olimu kirungi nnyo nnyini ddala, era nkugamba nti mwesibe mubeere kumpi n'abantu abataagala kwongera ku ebyo ebituwandiikiddwa, kubanga teriyo kwogera kwa Katonda kulala, okwogera kwa Katonda okusemberayo ddala kutuweereddwa nga bye byawandiikibwa. Bye byandiikibwa tebitumala, tujja kulimbibwa. So sobola kubanga nsukako wano kansubire bino binaagasa gwe yenna obutalimbibwa olw'ebiro bye tulimu, abantu nga beenoonyeza ebyabwe, era nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.